Nasuna Adija, mama w'abaana bataano, ono tumusanze mmakage agasangibwa e Nansana mu Kibwa ng'ayonsa mwana we ow'emyezi 4. Kyakola akyenyumirizaamu era takirinaako buzibu. Nzaala omwana nsobola okuleka bikimusagala mwana wange kukaaba sagala kola ati era bwakabira bwati nina okufuba okulaba ki ekimutuuseeko kuba engeri gy'aba mwana muto aba tasobola kwogera kino kirina omuba wano wannuma mba nyina mmuwa bbeere. Hadija agamba engeri gy'ayonsaamu omwana we kye kimuyamba okukula obulungi. Bano ku baana abaana be bakulembeze bafe ab'enkya era be basawo bafe ab'enkya. Balina okwegendereza ennyo ku mwana kuba akantu katono nnyo kasobola okulwaliza omwana n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Obuyonjo akitwala nti kintu kikulu era agamba tasobola kugayaala anti kyekikuuma omwana we nga talwalalwala. Ante ezo tuzikuuma ffe n'obuyonjo bwaffe butono ddala abasinga. Nywa nte bwetaba nnyonjo n'ogiwerako omwana ogenda okulaba afuna diarrhea nti okuddukana okola kigo n'owooza nti bulwadde naye nga ate obukyafu bwennyini bwe bumuwadde. Kitegeera oluusi ova okukola ebintu ebyebbali ebirala era kyengambye okunaaba engalo ezo n'ova eri buvi n'ojja okwata ebbeere akaaba n'omusonsekayo n'omuwa oyinza okujja n'akawuka mu ngalo omwo n'okamuwa n'ayonka era n'afuna obulwadde ng'abujje ku ggwe maama ate ng'obumugidde ebbali. Musawo Bumba Nafutalufu gwe tusanze ku ddwaliro lya Nabweru Family Clinic atutotoledde emigaso egiri mu kuyonsa omwana omuwere naddala mu myezi 6 egisooka. Ekirungo ekisinga obulungi kyobeera ng'okozesa omwana omuto n'asobola okula obulungi. Kimuwa amaanyi, kimukuma nga healthy, kimuyamba n'okontrolinga endwadde z'abeekwaki zimulumba. Musawo Bumba agamba enkwata y'omwana ng'agenda okuyonka ekola kinene nnyo ku kuyonka kw'omwana era alaze bamaama engeri y'okukwatamu omwana ng'agenda okuyonka. Omwana ng'ogenda okumuyonsa weetegekere bulungi, tuula bulungi, weesettinge, weetegeke, olina okuma amabeere mu mayonjo, kiriininga ebbeere ly'ogenda okumuwa oba gombisa ogakiriininge, omaze ogakiriininga, tuuza omwana wo ku bigere. Omwana omala okumutuuzaako muteeke mu position mu direction nti ali straight asobola okutuuka bulungi ku bbeere ng'atudde ng'ebigere biri eri akabina k'omwana kalina okubeera mu kibatu kyo eky'engalo. Kati omala okubeera naye n'omutuuza bw'otyo eno waggulu ajja okugerera ajja kwafuna engagement waggulu nga ebbeere lyo ennyanto y'ebbeere lyo etunula bulungi mu ki omwana. Ensangi zino abakyala bangi tebaagala kuyonsa abaana baabwe wabula omusawo atubuulidde ensonga eziyinza okulemesa maama okuyonsa omwana we. We call it breast engorgement. Ebbeere maliri flat, ennyanto zakula bulala, ennyanto tezirimu kapika aleta amabeere, ensonga ezo zeeta abakyala okola ki otaagala kuyonsa n'obutayonsa mwana byonna bibeeraawo bwe bityo. Then attitude endowooza y'omuntu ky'okuyonsa omwana n'obeerawo n'ogamba kisirina kino omusajja tambulidde kino nze nyonsa omwana nfuniramu obwanga ngenda kuggwawo ebbeere lyange ligwe. Attitude ezo zezigeza ziremesa abakyala abamu okuyonsa. Abakyala be twogeddeko nabo batubuulidde ensonga lwaki ennaku zino tebakyayagala kuyonsa. Njina mwami tamuwa bulungi buyambi, saavisi y'amaka tetambula bulungi, nakyo kimuwa obunafu okuba nti tayonsa bulungi mwana. Jjukira omwana oli tubazaala nti baffe bakyala naye abaana b'abaami. Olugira ng'agamba twala eri obusiru bwa kitaawo. Kati omwana omukyala addira obusungu obwa wakati waabwe taata n'omukyala n'abuteeka ku mwana olw'okuba taata tatuukiriza ebyo byalina kukola ki byalina kukola. Kati abakyala abamu ekino kibawa obunafu okuba nga tebaagala bulungi kuyonsa baana baabwe. Kinajjukirwa nti olwaleero lwe tukomekereza sabiiti y'okuyonsa mu Lufuutifuuti Breastfeeding Week era ng'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization kikubiriza bamaama okuyonsa abaana baabwe okutuuka ku myaka 2. Namujuzi Rebecca yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.